nga akalulu ka 2016 kabindabinda abaka ab'oludda oluvuganya gavumenti nabo beevumbye akafubo okutema empenda ku ngeri y'okuwangulamu akalulu mu kisanja ekiddako. Bano bakungaanidde ku Royal Suits e Bugoloobi kyokka nga bannaabwe abamu tebalabiseeko mu lusirika luno olugenda okumala ennaku 2. Naye kino tekirobedde ababaddewo okuteesa ng'era bye basinze okussaako essira mwe muli okutereeza akakiiko k'ebyokulonda okulaba nga wabeerawo akalulu k'amazima n'obwenkanya. Olusirika lwaffe luno lwetoolooledde kulaba ngeri gye tuyinza okulongoosa enkulembera y'eggwanga, enfuga y'eggwanga lino, governance n'enteekateeka y'ebyokulonda. Ebizibu ebikosa bannayuganda bingi naye tetuyinza biteesaako byonna mulundi gumu. Tutunuulidde enkyukakyuka mu ssemateeka ze tubadde tujja twogerako. Balumirizanga bwe bagudde mu lukwe lwa NRM olw'okwagala okunyaga akalulu enfunda eziwera nga n'enkola yennyini ey'okubala akalulu nga kayisibwa mu byuma bikalimagezi bagyekengedde dda. Babbira mu kompyuta kasitaki nga tebateekawo akantu tetulaba obulu bateeka mu kompyuta bateekamu ng'olaba ku screen nga bakola mu ensi endala babbirawo batyo. N'olwekyo ekyo nakyo kyagala ki okukyusa mu tteeka. Era naye President Museveni akimanyi kima tesala gwa kibira. N'olwekyo twagala independent body nga yerondobye negamba gundi tubalabye nga bannayuganda abakukunavu tubawe president abakube mu tochi ng'omuntu ye munaye head of state. Okitegedde then parliament eyongera okuwongera akasensula abantu abo bayite. Bayina essuubi nti bino byonna byakusibwa mu nkola wadde nga akalulu kabindabinda. Okubeera nti obudde si bungi bwe tusigazza naye ate Uganda tegenda kukoma ku 2016. Uganda teyatandika 86 ng'abamu bwe balowooza era tegenda kukoma mwaka gujja. Twagala okusima omusingi nga tusobola okuzimbirako Uganda enegasa ffe, abaana baffe n'abazzukulu. Bano era bakokulumidde bannaabwe aba NRM abali ekyankwanzi olw'ebimu ku ebyo bye baasazeewo mu lusirika lwabwe ne babalangira omulugube. Bali eyo babba ggwanga kya mukisa mubi era tusaaliddwa nnyo nti ssente emazeemu abantu ensa okutuuka ku ekyo. Okuteesa kwabwe naddala ku kuggyawo ekkomo ku myaka okusobola okuyamba omuntu omu nti tutte eggwanga tuzuukize oba tuzuukuse omuntu omu kya mukisa mubi nnyo era ekyamazima kikaabya amaziga. Mu mukulembeze mu myaka 30 tulina abantu abalowooza kati nti ensi yaabwe sente zaabwe. Olusirika luno lusuubira okusalawo ekyenkomeredde oba ebibiina by'obufuzi bineetaba mu kalulu akajja ng'era lufundikirwa lunaku lwa nkya. Stella Nabakooza, WBS TV, Kampala.